Balamusiza ku banyabane basebo mwenna buli mujja osinzira okula akatambi kano kwetola ensi yonna gye kanaakusanga Constituent oli bulungi ya olunaku lwa balaza nnaku z'omwezi 19 omwaka 2025 Constituent muli bulungi nga bwe mbasuubizaako ku mulega ekyemisana ga leero tujja kuba mpita ku mutimbagano mu ngeri ey'ekipayopayo era nze nzuuyo kale akatuuka nina kulamusiza Constituent oli bulungi nange ntumbudde nga bye nabasuubiza nga bulijjo nsooka babuuzaako mwenna besisiiba nabo naye ng'ate tuwuliziganya tulabagana ku mitimbagano gino mu comment section mu kuba amasimu okusindika message n'ebirowoozo Constituent muli bulungi mbalamusizaako bakomredi bona bwanga mu America buli kibuganisiza mbalamusizaako mwana bannayuganda bali mu ggwanga lya Canada buli kibuganisiza mbalamusizaako mbalamusizaako bannayuganda mwenna bali mu ggwanga lya Bungereza buli kibuganisiza Constituent muli bulungi mwe balikola mwe balikobereramu beva mu ggwanga lya Bungereza mbanjolekedde Ssemazinga wa Europe mbalamusizaako banyabana basaba mwenna nguli ku Ssemazinga wa Europe buli nsi mwoli bwe kibuganisiza mu ggwanga lya Constituent oli bulungi bwe balikola bwe balikobereramu bwe balikwagala nsi yo manye ebiseera bino si birungi nnyo naye nga tetujja kubeerawo bwe nva mu Europe mbanjolekedde Ssemazinga wa Asia mbalamusizaako banyabana basaba mwenna ng'oli ku Ssemazinga wa Asia nga gyewagenda okunoonyeza ensimbi Constituent oli bulungi mujje baliko gye mutosaako engalo bwe nva mu Europe bwe nva mu Asia mbanjolekedde Middle East mbalamusizaako bakomredi mwenna abali ku mirimu essaawa zino abanyuse abagenda ku mirimu nammwe abawujjaddeko nga mutudde awo mumpuliriza Constituent muli bulungi mwe balikola mwe balikobereramu mbaagala nnyo kasitoba nga oli mu Middle East buli mu nsi muwuli nga yabwalabu gye baliko gyotuusaako engalo bwe nva Middle East mbanjolekedde Ssemazinga Africa balamusizaako mwenna bannayuganda buli mu gyesinza okukola akatambi kano Constituent kali muli bulungi mwe balikola mwe balikobereramu ng'oli ku lukalu lwa Africa lw'abakaddugala nange ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti nja kubeera kusaabiriza ennyini ez'akawungezako radio era nze nzuuyo ofundikira ne mu Uganda mbalamusizaako bannayuganda mwenna buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano ng'okawulya amaloboozi amalikoodi nga ga voice note oba okawuliza mu butambi butambula obonna bwe kanaba kusanze nkulamusizaako abali mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ne Buganda Constituent muli bulungi mwe balikola mwe balikobereramu nfundikira ndi mu Kampala mukono wa Kiso Ntebe mbalamusizaako mwenna bajjabana basebo mwenna buli omu wooli abali mu maka gammwe abali mu taxi abali mu butale abali mu akeedi n'abali buli omu wooli nga olaba vidiyo eno nkulamusizaako Constituent oli bulungi bwe mmala babuuzaako ngenda basa mutambuza akatambi kano saagala onyumira obwomu saagala ofuna information bwomu njagala otegere ensonga zino nga bwe zitambula ate ozikenkuke ozitegere bulungi n'olw'ensonga eyo njala kusaba otambuza akatambi kano sharing is caring olina option y'abantu 10 sharing yako 9 kama kasigala okateeko account yoba page omuntu atalina access mu gguukiriro ku page eno asobola okulaba nga alabira ku account yo oba page yo mpola then go okomewo tukwatize wano ebigambo kale nja kuba musanyufu nnyo wano bw'okoze ekintu ekyo buli lwo sharing ku account yo nfuna notification wano gundi ya sharinze kiba kitegeeza nti information etambula n'abantu abira ku mitimbagano miramu mwenna mbaagala nnyo balikola ekyo alright njagala mpite ba MP bonna nga saawuddemu wa kibiina kibona babeere wano olwaleero aba NRM aba National Platform na political parties endala zonna abeere kuwano ku vidiyo eno olwaleero njagala mpite leader of opposition mukulu Joel Ssenyonyi mukulu Muwanga Kivumbi n'abalala mumpite president wa Mulumba Kyagulanyi Center mu abereka video kano amakulu Nyando Yosoferi nkwetaaga manyi muri mu meeting esaazi Entebbe n'aba NRM ko Kasyono gise ya manyi muri mu State House Entebbe sawa zino zituwogerera kati temunnavaayo namwe nsaamu beere kwa batera ko TV wali sali muri byenjogera nengi manyi muri mu meeting NRM ko kati Entebbe mutudde sawa zino mwatusedde sawa nga bbiri wengene mu kyali mu meeting eyo namwe mbere ku video eno bwe mmalo basa bakuyita abantu abo njagala buli gwe twogera ensonga zino ku mitimbagano comrade ojje ompulirize oba tuwulizinganye ku bigambo bye twogera then tukatugende mu maaso bwe mmala okukola okubatuma okuleeta abantu abo then ngenda kuyisa obulango bugenda kubeera bubiri bwe tuva ku bulango tulyoka tusimbula vidiyo yatuleese okusookera ddala sobola kugenda mu maaso nga sinneebaza njala okubaza mwena batukola emirimu gyegimu aboogezi ku mitimbagano egy'enjawulo abali ku Twitter abali ku TikTok abaana abawula baana b'obulenzi n'abali ku bwenyi bw'ekitabo abakyakola emirimu gy'enkyukakyuka babalinyo balire ddala Constituent bulimu oli bulungi njagala mumpitire abantu b'e Kamuli mwenna Kamuli district mwenna mbeetaagano ku vidiyo aliro mumpiteko n'omukulu gwe bayita Silver Ssegonga abeereko kuno
n'abakulembeze ba Kamuli district bonna ba national platform nabo bere ku video eno na information gyenjala okulinkinga nga mazo okuyogera bino bengera okwogera na information gyengenda okulinkinga olwaliro ngera ku exposing enkweze ngezi tuli mu obudde bukyali. Alright, kampisa obulango bubiri. Akalanga kasooka onaku lwajjo ngenda kusaba abakulembeze ba national platform ekiwa chapter ya South Africa bambi mbatumiddeko nnyo era mbagala nnyo. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo okwenkyukakyuka n'okwagala president naye obulango bwenkuba obwenkyukakyuka sina gwe nali nsabyeko ssente bwe mba nkuba obulango bwenkyukakyuka sina kalawo kensabira ssente nga bwe nfulumya information eno buli lunaku sina gwe nsaba ssente kumufulumiza information yange ngikola ku lwa ggwanga mwoyo gwa ggwanga era sina gwe nali nsabyeko ssente ne bwetyo ngenda basaba nti bwe muba mugenda kukola ekintu kyonna nga kirimu national platform okole ekintu nga kyekyo tekikyukakyuka. Lwaki tusanga obuzibu nti kati jjo nasomya akalango ka president nga wakubere South Africa nensoma ennaku z'omwezi n'akalango kennyini ate mbadde erya ku makyaba nga nti ate bikyuseemu ate akalango kafudde bikyuseemu ate akalango tulina okufuna akalala ate nako kale kasome naye tujja kuba tukubuulira nga tukakonfaminze kati kireeta confusion between nze kennyini abafulumya akalango kano n'abantu ababa bawuliriza South Africa ne mu nsi yonna okuba nga tebategeera ki ekituufu kiriwo ekiddako. Kati njagala basaba muba mugenda kukola ekintu mukole ekintu nga mukikonfaminze then abasoma obulango buno butambuza twogere ekintu nga kiri confirmed nga tekigenda kukyukakyuka. N'olwensonga ngenda basaba n'abakulembeze ba national platform ne people power South Africa mukole ekintu nga kiri confirmed nga si kyakukyukakyuka. So njagala otegeeze eggwanga lyonna ne bakomrade banagana muna bali South Africa nti akalango kenda kuba olunaku lwajjo ennaku z'omwezi na buli kimu ekyabaddeyo kyakyuseemu olw'ebiga tebiraze. Kano kankasome kajja confirming wandoza ku lunaku lwokusatu bana bakoze akali confirmed bulungi nenga kakyuseemu bwe kati. Alright, bagambye bati nti official NUP chapter South Africa welcomes His Excellency the President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu schedule on 18th of July 2025, that is Friday, venue Johannesburg. On 19th of July 2025, that is a Saturday, venue Womutata, EC. On 20th July 2025, Sunday, venue Cape Town. Protestivo 2026, Black Thursday, Yugi. Bimuulidde bibakampa olwaleero ebikyuseemu kankadde mu Luganda. Abakulembeze ba national platform e South Africa nga bayita mu kiwayi kyabwe n'ekya people power bagenda okwaliza obukulembeze bw'eggwanga Omulangira Kyagulanyi Ssentamu e South Africa naye nga eno yenkola ye mbeera empya eriwo gye bataddewo olwaliro okuva kuli gye nabagambye ejjo bagambye bati nti nga president akyusizaamu ko mu ntambula ze olw'ebyokwenda n'ebirala bigato biraze bagambye nti president ajja kubeera e South Africa ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 lujja kuba lwakutaano ekifo ajja kubeera Johannesburg nga 19 mwezi ogw'omusanvu ajja kubeera lwamukaaga ajja kubeera Umutata, that is EC. Then ennaku z'omwezi 2 July ajja kubeera Sunday Cape Town ajja kubeera Uganda Protest Vote 2026. So kano ke kalanko basembiye kumpa kansule nti ko kajja ku standing nga tekagenda kukyuka nenga wabaddewo enkyukakyuka okuva kano kenda bagambye olunaku lwajjo then tuleke tugende mu maaso. Kano ke kalanga kasembayo. Alright. Kano kabakomrade bonna bafusangwa mu ggwanga lya Bungereza oba mu Bwakabaka bwa Bungereza bakugambye free all political prisoner national platform UK people power demonstration bakugambye the UK NUP chapter stroke people power they are going to organize a demonstration on 23rd May 2025 at 10:30 to 4:30 p.m. UK time. Venue Foreign Commonwealth and Development Office, King Charles Street, London, SW182AH. For more information, contact the organizers on their official telephone number +44 7597 73 6095 or their email address officialukpeoplepower@gmail.com. Kano ke kalanka baganda affe abali Bungereza n'abakulembeze bonna ebikiwayi kya national platform keeko obulango babuweddeyo tugenda ku video eyatuleese bulungi nnyo
olwaleero. Alright. Ndowooza katusookere wano. Olunaku lwajjo Radio Sunday program kyennaku ziri mwadde mumanyi ndabagete yabadde yabimule Mulange Mengo yabadde special yabadde political wadde messages za dakiika abiri nazo siziteeka Mengo naye nga yabadde political 100%. Nakoleddemu ekigulalugi kyennasabye president n'olukiiko olufuzi olwa National Platform batule mu kigulalugi ekyo n'obubaka wabadde bulungi nnyo. Era ndi wano okuddamu okufamiga ekintu ekyo kusa president mu buwombeefu. Sigenda kisa mu kigulalugi kiraale kyaleero naye njala kusa president mu buwombeefu. So Mr. President wona wooli nsaba bakuwe akatambika nakoze olunaku lwajja olwa Sunday message eyabaddemu gye nabadde nsindika mugitunule mulabo beeneetukolera oba tetukolera musobola ogikola ki okufuna endala efaananyiriza bwetyo yeewa. Tugenda mu biseera ebyakafandali ng'edda ly'obukadde. Oyinza obutafuna budde bugenda buli kitundu kyonna ekyeggwanga. N'ensimbi ziyinza okuba nga tezijja kukusobozesa. Obudde n'ensimbi ziyinza obutakusobozesa. Naye ng'ate okimanyi bulungi nnyo nti buli ggwanga oba buli kitundu kya ggwanga Uganda erimu ebiwaayo 4. Buli kiwaayo ekyo kirina olulimi olukigatta. Kati nze nadde nina suggestion b'ekiteeso nti Mr. President okukendeeza ensimbi n'obudde. Tumanyi Museveni ebikolobero byakoze eggwanga. Tumanyi Museveni byalemedde okukola ng'ate ensimbi z'eggwanga bazibbye. Mbadde nkusaba n'obuwombeefu otandika okulikodinga obubaka nga buli mu ddakiika 5 ku 6 nga buli mu nnimi z'ebitundu ebyo. Obubaka obutandika okusindikibwa ku mitimbagano egy'enjawulo ne mu WhatsApp groups ne ku bantu bana bakatambuza mu kalakasa ku byalo batambuza amaliba nga batambuza obubaka obutambule naye nga buli mu nnimi ez'ebitundu ebyo. Kati wano mu Buganda kansookere wala bwe tugamba nti ogenda kukola obubaka nga bugenda kukwata ku kitundu eky'Amaserengeta ojja kufuna abantu abava mu Maserengeta bakubulira olulimi ki olubagatta okuli Mwankole genda Kasese Fort Portal Manyola wonna waliwo olulimi luno olugatta kubaayida banawuliriza nga radio Uganda bakozesanga olunyoto olunyankole lukiga nga beewuliziganya awo okolewo message ngeri mu lulimi olugatta abantu bawo bonna bwebenga obubaka bubatukako. Ebikolobera Museveni byakoze ensimbi zabbye biki byaganya okukola nga ate sente abadde azina na buli kimu oba bulina biki byogenda obubakolera mu lulimi olwo obubaka obusindike bugende bukusookeyo. Bw'onooba otuuseyo aizu bw'onoba nga tutuuseyo obubaka bujja kusimana tukendeeza obudde n'ensimbi. Then bw'ovaawo ogende Mambuka mmanyi waliwo olulimi lwagatta abantu ba Mambuka awo nawo okola obubaka obwawo nga bulaga Museveni byalemeddwa okukola by'omanyi bulungi nnyo ebikolobero byakoze n'ebyosuubira obubakolera obiteeke mu lulimi lwabwe kuba AI weeresobola okukyusa ebintu ebyo. Obubaka obusindikira abakulembeze bonna abaagala enkyukakyuka obutambuze ku byalo oba oliba ofunye obudde obutuuka batutuuseeyo obubaka bwo okusookeyo. Then tugende mu bakalamoja bekisaidya wonna waliwo ennimi ezibagatta nawo okola message nga yaawo obubaka butambule bakulembeze n'abantu b'okubyalo nabo obubaka bubatuukeko. Then tujje wano mu Busoga nawo olulimi olubagatta weeruli okola message nga yaawo nayo giteetambule. Mu Buganda nawo oba kubanga wosibuka buli kimu kiba kikola kiba kitambula bulungi. Wabula ekyenkizo kikino nkankyongereko ekitundu kye bayita Buganda n'ekitundu kye bayita Busoga awo wanyikira dda tetwanditaddewo nnyo maanyi. Busoga ne Buganda wanyikira dda awo tetwanditaddewo maanyi. Amaanyi gaffe tugateeke mu bitundu ebisigadde ebitanyikira bulungi. Wano wo tujja kuyita wuyisi nga tukola ki nga tukola finishing mu Buganda ne Busoga. Amaanyi tugateeke mu Mambuka mu bukiikaddyo ne mu Maserengeta. Mu Buganda wo teweetaaga kubawo njiri. Akamwanyi kaaliwo buli kimu kyayogerwa. Mu Busoga buli kimu bakimanyi buli kimu kyogeddwa okuggyako enkola ez'engento n'ezirimu n'ebisigadde Busoga ne Buganda. Bwa mukazi wamukwana dda ali mbufumbo ali mwana wa kutaano buli kimu kyaggwa dda tekyetaaga kubawo njiri wadde babuli ekyekyetaagisa. Naye obukiika kkono buli Amambuka n'Amaserengeta awo wali ekinyusa ekikulu ekyo kijja kuba kyetuyambako bulungi nnyo era twandibadde tukitandikirawo. Nsaba ekirowoozo kyange kino kitambule bulungi nnyo kubanga kijja kuba kyetuyamba okukendeeza obudde n'essaawa n'okumanya target eza area ze twagala okunyikizaamu obubaka n'okutegeeza abantu kubanga Busoga baategeera Buganda baategeera eriyo gye bali nga bo babasibirayo nga tebannamanya kigenda mu maaso. Alright, awo tuvuddewo. Kati mu butongole akatambi katandise.
njala kusooka okutwala mukisa guno okwebaza Mukama Katonda Donda Namogereka gwe simanyi bwafaanana oba mukazi wa musajja wonna wooli nkwebaza obulamu n'obudde bwompadde ku nsi kuno n'omutwe gwe wampa n'okusooka okwetegereza ensonga mu bulambufu bwazo nkwebaza webale nnyo webalire ddala tojjanga okwo lwaki njogedde statement eyo ebiseera ebisinga bw'otunula ebiri mu ggwanga akatambi katandise bw'oba oli muwangu wa kudduka misinde osobola okuba omuntu ekyasi bagenda okuga nti sigwa obadde tookedde okuba ekyasi ng'omaze omutta ensonga eziri mu Uganda engeri gye zitambulamu bw'oba toli mukazi oba omusajja mugumiikiriza nnyo osobola okukwata emundu okuba omuntu ekyasi n'omuttirawo bagenda okuga nti siyogo badde olina okukuba ekyasi ng'omaze omutta ate ne bwejjusa ziwaaki so olina okusooka okugumiikirizaamu n'osooka n'omanya kiki ekigenda mu maaso mu ngeri yonna bwetambula kati buno obubaka bwe njagala kusooka okuyisaawo bw'Abaganda bifuna bwe tukola omulimu gwe gumu ku social media wano mwena ba comrade mbalamusizzaako aboogera ku mitimbagano egy'enjawulo njagala okusooka obbasaba n'okubategeeza tuli ku mutimbagano guno twogera ebigambo bino mu mwoyo gwa nakyewa olw'okumirira eggwanga lyaffe n'ennyongera okujjukiza buli kigambo ky'oyogera kikiikirira obukulembeze bw'oyinza okwerowooza ng'omwogezi obwogezi wabula kikiikirira obukulembeze bwo era njagala bategeeza mmwe bwe tukola emirimu gyegimu nammwe muli bakulembeze ekigambo kyonna ky'oyogera mu bukyamu bwakyo mu butuufu bwakyo kibaako abakitwala nti ekituufu kibaako abakitwala nti kyekyo ekyenkomeredde oba kibaako abantu abayinza okkiwakanya nga nabo balina endowooza eyaabwe kati saagala tuddemu kwetwala nga abantu abatalina buvunaanyizibwa tubulina era buli kigambo ky'otwala kimanye nti kiriko omuntu agenda okkigoberera nti akijje ku ggwe kitegeeza naye wesse mu bigere bye bakulembeze buli statement gy'okola buli kikolwa ky'okola kipresentinga obukulembeze kubanga naawe oli mukulembeze lwaki oli mukulembeze ensonga zoyogerako z'abakulembeze ensonga zetwogerako za bukulembeze omukulembeze alina okuba ekyokulabirako omukulembeze alina okubeera ekyokulabirako nkiddamu omukulembeze awuliriza ate omukulembeze bw'amala okuwuliriza neyekkaanya ensonga yekuba mu kifuba n'addamu n'amanya biki bitambula mbuza mutegedde bulungi so n'olw'ensonga eyo njala bategeeza mwenna bwe tukola omulimu gw'omu ku social media mwetwale nti muli bakulembeze okuva n'olwaleero mwetwale nti muli bakulembeze ekigambo ky'oyogera kirina abantu bekimenya emitima kirina bekizimba obugumu kirina bekimalamu amaanyi kirina bekiteeka mu ntalo kirina bekireka nga tebalina we bali kati gwe wenna ayogera n'okwata essimu yo kyetwale nti oli mukulembeze ompulidde bungi muganda wange lwaki akugamba ekigambo kino omukulembeze yenna agoberera amateeka n'ebiragiro omukulembeze yenna agoberera amateeka n'ebiragiro newankubadde tulina eddembe eryogera ku nsonga yonna gye tuba twogedde naye tufundikira okwogera ku nsonga eyo ng'ensonga erina weetuuka nga yawandiikibwako mu ssemateeka oba mu kawaayiro ng'ate kokoogera birala ku ndowooza yaffe naffe kyetwagala kibeere ompulya bulungi nnyo twogera ensonga zino naye tulina we tutuuka ng'ensonga zino tuzitadde nga ffe abantu naye ng'ate tulina okutuuka wetutuuka ng'ensonga zino mu ssemateeka zawandiikibwako zirina obuwaayiro n'engeri gye zirina okutaputibwamu ekyo obadde okimanyi simanyi bulungi badde mukimanyi lwaki nkigambye ekigambo kino tutandise fena tukimanyi bulungi nnyo nti Museveni yaviirwako okwagala kw'abantu takyalina kwagala kw'abantu ekintu kyeyasigaza kugulirira bantu baalina okugulira alina obbawamba n'abala abatte baatasobodde kutta alina bakwata bateeka makomera kubatulugunyiza eyo mpaka ng'abasse mu bufunze avudde ku bigo byayogera ng'afuna obuyinza kati afuuse Nakyemalira kennyini nga bwe nabazannyidde akatambi kajjo kati Museveni gwe tudiringa naye era Museveni yasanga obwangu nnyo mu bannayuganda basedduvutto abaagala okulyankuzibwa nga baagala ensimbi kimwanguyidde nnyo okuyisawo ebintu bye naye ne beerabira nti ekiri atabala ekyekire n'asigadde waka embeera gye tulimu bw'omala okuwuliriza obubaka buno njagala tusimbule vidiyo ng'omaliza otutegeera message eno
tuwulire bulungi nnyo. Olunaku lwaleero omukulembeze waffe atwala abakulembeze bonna abalondebwa mu parliamenti mukulu Joel Ssenyonyi atuzizza meeting y'aboludda oluvuganya mu parliament. Naye olwaleero enamba ya member parliament abo bonna abali mu opposition bali abakulembeze 19 bali abakulembeze 19 wabula mu lutuula lwaleero mu meeting gyayise kulabiseeko bamember parliament 30. Kansulenti mwina calculator mwine embaziso 19 jakoma 30 bamember parliament 79 tebalabiseeko bonna tebalabiseeko. Kitegeeza tebawadde ensonga ki tebabaddeewo era tebalabiseeko tebajjiddeeko ddala. Abamu bakyali ku speakers oche bali balina okuvaamu olwaleero wabula bazze bagenda sulamu nga ne ayina mbweri entebe mu kusaza no mukokasa bali mu kokasa entebe bali mu kuteesa ne mu 7 nabana bazze mu speakers oche bunyonyo okubaako ebintu byabakola bibegayam dene kyabajje bakola ekintu ekyo. Kati wano wali okulyera Kombeso 1 buchanga tuyingira ebyobufuzi wano nga president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu azze ne tuva mu people kwa tuva ne tufuna ekibiina kya national platform. Amateeka mangi agayisiddwawo mu nkola y'ekifuula nnenge kaberenga Joel tannabeerawo nga Mpuuga yaliwo era amateeka gayisiddwawo report ez'abantu abangi ne zikolebwa nga bawangudde report ez'abantu abatono ne zikolebwa nga ziri faalinga ku biki byandibadde bikkiriziganyizibwako. Mpuuga n'avaawo, Ssenyonyi n'ajja. Wabula bwe tutunula ennyo mu mateeka nga bagayina okubeera ekituufu kiri nti abaganda baali basajja bagezi nnyo bagamba nti ssemusota guli mu ntamu bw'ogikuba tofumba bw'ogulekamu tofumba ogenda kukola otya. Wali okulya n'okombeso wani kati wano wenjagala tubeere bekkeenenya nnyo olwaleero tutya okusinziira ku mateeka nga bagasoma tiye n'amateeka agaffe ag'abantu tulina ebintu bibiri. Tulina amateeka agaffe ag'abantu tulina n'amateeka amawandiika aga parliament n'agasimateeka. Ffe ku mateeka agaffe ag'abantu ne feelings zaffe twawukana nnyo n'amateeka amawandiika agali mu constitution bagafuga parliament. Tukkiriziganya oba nedda? Ffe bannayuganda abaagala enkyukakyuka tuli more serious than the leaders whom we elect or whom we elected. And if ever want to bypass the laws, twagala nnyo okubuuka amateeka agaliwo nga tetugatunuulidde. Ffe abawagira enkyukakyuka tuli more serious okusinga abakulembeze be twalonda. Mu kubeera serious twagala kusukka n'amateeka amawandiika agamanyikiddwa agali mu parliament nga tetusoose gatunuulira gasoma gatya. Ekyo njala tukole ki? Njala tukitegeere. Bwe tumala okitegeera kati osooka n'okwata okwagalako feelings zo n'amateeka go g'omanya gaga gatali mawandiike n'osooka obigattaganya n'obikubaganyaamu n'obyawulamu n'ofunamu ansa. Bw'omala otegeera gali amawandiike gasoma gatya n'obikwata n'obiteeka ku minzaani n'omanya ki ekikola then olyoka ofuna ekiddibwamu. Kyekiriwa tekimanyi bulungi nnyo nti amateeka mangi gayise. Olw'ensonga nti NRM yesinza ababaka bangi mu parliament wabula amateeka gasoma bwe gate nti etteeka ng'enkya bagenda oddisa omulundi ogwokubiri sinakindi balonde oba liyita oba teriyita. Twandiyagadde nnyo ffenna lumu bamemba parliament bonna bali ku ludda oluvuganya obutagenda mu setteesereza eyo parliament. Ffenna kye twagala twandiyagadde nnyo bamemba parliament bonna bali ku opposition obutagenda mu parliament. Ffenna kye twagala okusingira ddala aba national platform butagenda. Ffenna kye twagala naye tujjukire nti National Advance Movement number independent abali NRM leaning. National Advance Movement number MP opposition nga baayo.
ekintu ekyo bakitukolako na luli ndoza mukijjukira bulungi nti fabaffe baavaayo bali aba independent n'aba NRM leading aba opposition baatula ne bakola report yaabwe ffe nga tusigadde bwetu tuna kye tukoze ne tusemba nakyo ekyo no twakirabako mbawa reference then tugere ku kiddako bwe tumala okutegeera ekintu ekyo kiki tuzaako kiki no kituzaako mukulu Joel Ssenyonyi bw'atuziza meeting olwaleero ne bassa kimu bonna nti olunaku lw'enkya kabagende babeeremu mu kuwulira okusoma kw'etteeka ery'okwokubiri sinakino bagenda okuliisa nabeera babeeremu bagoberera amateeka n'ebiragiro era beetabe mu kuwakanya wadde nga kiyinza obutaba wankizo kuyimiriza kuyimiriza tteeka eryo kuyita nkiddamu mpulirize bulungi nnyo mukulu Joel Ssenyonyi akkiriziganyizza ne banne abali mu parliament abaasatu ababaddemu nti enkya bagende babeerewo bawulire okusoma kw'etteeka ery'okwokubiri sinakindi bali wakanye bo kubanga enkya balina oddisoma era bali kubeko akalulite kati Ssenyonyi ne banne bakkiriziganyiza bagende mu parliament babeerewo etteeka eryo bali wakanyize mu parliament ne era nga bakimenti bagenda kukola kirigenda kuyita lwaki ligenda kuyita NRM etusinga abantu abangi kitegedde bulungi nnyo kati okulya n'okkomba essowaani kuli ludda wonjala tutegere bulungi nnyo etteeka epandike lisoma bweriti nti biru wejja mu parliament biru eyo erina okubaganyizibwako ebirowoozo ne mulonda eyisibwa bateyisibwa biru eyo bemala okulondebwako akalulu wabeerawo abagiwakanyiza n'abagiwagira era bakola recommendations bbiri waliwo gye bayita minority ne majority yabawangudde minority be batono abaliwo kati baba batono bakola report yaabwe nga balifaalinga ku bukyamu obuli mu tteeka eryo na biki bandibadde basobola okutunulira ennyo etteeka eryo butayita report ne bagisigaza bali okuba nti bewangudde nabo bakole yaabwe gye basomera bakama baabwe nti bakoze eki bakoze ABCD kati awo basobola okuyisaawo etteeka lyabwe ne ligenda naye etteeka eryo bwe limala okugenda ate wagwawo ekintu kyonna mu society oba mu public musobola okugenda mu kooti ne mu challenginga etteeka eryo eryamaze okuyisibwa ne muli challenginga mu kooti yonna ey'eggwanga oba gye twandiyisa ikooti oba ene kooti musobola oddikola ki oddi challenginga naye ng'ekkooti etteeka limuba muli challenginga obujulizi bwe mulina okukozesa nga mu challenginga etteeka eryo bubeesinga ku attendance yammwe ne recommendation gye mwakola ng'etteeka eryo muli kubako akalu mu parliament. Do you copy that? Mbagambye tulina feeling ffe ng'abalonzi era bali ku mutimbagano aboogera ngera betwandiyagadde amateeka gayite nga betugaga naye tulaba tuwaliwo amateeka amawandiika agakosebwa mu kkooti mukitegedde bulungi nnyo kati etteeka mu parliament basobola oddiisa naye waliwo kye tuyita minority report eyo bwe mba mwagala ku challenginga etteeka eryo mu kkooti nga muvudde mu parliament mukozesa obujulizi bwe mwateeka mu minority report eyo n'ebintu bye mwakola mu parliament mukozesa mu kkooti okuchallenginga etteeka eryo omulamuzi obanga mwenkanya asobola okutunya obulaba oli mu kkooti mu tteeka eryo n'alisazamu ng'asinziira ku kiki ekyali mu parliament n'obujulizi obwali mu kusindikiriza etteeka eryo n'obuli bw'enguzi n'okugaba essena buli kimu kyonna ekyaliwo ne speed gye bayisamu etteeka nga mukola buli kimu kye mukoze profile etteeka engeri gye lyayisibwamu wabula omuntu omu agenda kugamba lumbuye kooti zonna za Museveni era abalamuzi bonna ba Museveni yes 100% oli mutuufu wabula ogusula gukuwa empoza lwaki Museveni gwolaba asigazaako akaseera mpawe kaaga oli mufu atambula jjukira Museveni akozesa emmundu akozesa ssente gobadde okimanyi nti parliament nsibe gobadde okimanyi nti abasirikale bennyini bali mu busibe obadde okimanyi nti judicial system yayeri mu buwambe gobadde okimanyi nti ffenna tuli mu buwambe n'abali mu Uganda bali mu buwambe tebaagala na kwogera batya n'okwogera gobadde okimanyi nti ba MP bonna basibe buli omu musibe mu ggwanga ali mu kutya kati
Bonna ekintu kye bakola abasinga obungi ng'oggyeko okulyankozibwa abasinga obungi bali mu kutya bawambe. Tuli mu state capture twakapicalingibwa. Fear eri mu bantu. So, kooti yennyini ekituufu ekimanyi naye tesobola kukisala kusala kubanga Museveni ajja kubatta oba ajja batusako ekizibu. Naye bino byonna ebikolebwa olwaleero Ssenyonyi byakoze ne bane bagenda okukola enkya. Bikuŋŋaanyizibwanga obujulizi bw'oyinza okukozesa mu kkooti singa oyagala ochallenginga etteeka eryo bw'otakikola tolina wogenda challengira etteeka eryo mu kkooti oba tikozesanga preference singa baba bachallengiza basibidde omuntu mu tteeka eryo tolina wogenda ku challengingira kintu ekyo. Okitegedde bulungi nnyo? Kati comrade yenna nga tonnakwata simu yo kuvuma leader of opposition mukulu George Ssenyonyi tonnavuma ani nkusaba osooka ofune ebintu bibiri wakati wano. Waliwo kye tuyita ffe amateeka agaffe ag'abantu ne feelings zaffe n'amateeka amawandiika agali mu ssemateeka n'agagulwa mu parliament. Bintu bibiri byawukana. Ffe agaffe twagala gakolerewo tulina feelings nnyingi nnyo era tulina obuyinza bungi nnyo. Kati ebintu bibiri tebijja kukwatagana tusooke twawuleko ekimu. Kooti y'abantu yo yandiyagadde ekirala ne amateeka ate gasoma kirala. Ffenna tuli mu buwambe. Bw'omala okitegeera ekyo kati abantu bano abakulembeze baffe twagala tubasiigire ekifaananyi ekituufu kyekiruwa. First and foremost ffenna tukkiriziganya tukulemberwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. George Ssenyonyi yakola emirimu gy'ekibiina ku lwa president. Njagala tugenda okukola second recommendation oba second ataaka yonna ku kinaabaawo enkya nga tumaze okuwulira message eneeva eri omukulembeze ng'atudde ne banne nga bakoze public statement oba general statement ku tteeka eryo. Tusooke tuwowe obudde totakibe nga tonnakikenenya ndusu. Totakibe nga tonnakikenenya ndusu. Bw'oyinza okuba oyagala kutegeera amateeka ago agali mu bwongo obwo naye amateeka gasoma kirala. Nga bwe tugaa nti amateeka muzibe omala kuzza musango ne gakukwata n'olyoka otegeera nti amateeka gakola ki? Mateeka gyegali. Kati ffe tulina public opinion. Public opinion yaffe esoma etya? Esoma bweti. Bw'oboyikootinga obutagendayo mu parliament Museveni agenda kulonda aba MP be bali mu opposition saako nabali ba NRM niningi betuyita aba independent bamukolere kyayagala etteeka liyite. Kati gwono boyagala ku challenging etteeka eryo ogenda kusinzira mu kawaayiro ki era mu parliament wayingiramu ko olunaku lwe basoma etteeka mwa discussinga ki mwawandika ku report kije mwawandika ku tteeka eryo nga togirina kitegeeza ya kuba tolina musango ogenda kuwaaba oba tono kyogenda kuwakanya. Ekyo nakyo nkitegedde olwali okusinzira mu mateeka g'ensome ne genfunye. Kati ffe public opinion esoma ki? Public opinion esoma bwete. Kati ngenda babulira ekigambo kino nga nsinzira ku feeling zaffe ffe abawagizi abasinga balina feeling ezisinga n'abakulembeze be twalonda. 1. Tugamba nti mukulu George Ssenyonyi yandibadde tagenda ne ba MP okubeera nga bateesa n'okuyisa etteeka eryo. Ffe bwe tugamba nti yandibadde tabeerayo. Which tuli batuufu. Tuli batuufu ku sayidi emu. Nene sayidi endala y'amateeka amawandiika ga parliament ate ffe tuli bakyamu. Mpulira bulungi. Bwe tugamba nti Ssenyonyi tagenda tuli batuufu okusinzira ku opinioni zaffe. Nyo okusinzira ku ssemateeka n'amateeka gafuga parliament. Ate Ssenyonyi ogendayo ne Ssenyonyi ogendayo enkya ne bana bagenzeeyo. Ate nabo kye bakola kituufu. Katulina okulondawo ki kye twagala. Bw'atagenda tulina kye tufiirwa. Fuwadde tulaba nti kiki kikyamu. We tugenda okukolera ekyaffe ekituufu kiri ludda wa kikino wano. Focus we tuba tugiteeka wa wano. Etteeka bwe lina baligenda okusoma olunaku lw'enkya njala tuteeke ennyo focus. Era nkusaba mukulu Ssenyonyi ne bannammwe mwenna enkya mugenda okusalirawo eggwanga. Kiki ekituufu kye muli n'eggwanga libalabamu ki kyekiriwa. Court martial already ebadde etulainga ba comrade baffe
mu bumenyi bw'amateeka nga mmwe kennyini mugendayo ne mulaba ebizibu ebiriyo era ne muyomberayo. Mumpulya bulungi nnyo. Mmwe wennyini mbadde mugenda mu court martial ne muyomberayo ne mwekumulugunya nti ye. Naye ate nkya mugenda ttula muyise etteeka. Njawulo ki eri wakati awo? Tuli mu public opinion kati kubanga kati tuli mu public opinion gye bagala okutegeera. Nti mmwe kennyini mbadde mugenda mu court martial nga mulaba kyaleefu batwayingire mu martial court ebizibu ebiriyo ne mbiraba byonna biriwo. Naye kati enkya mugenda kuteesa ku tteeka eryo liyite. Njawulo ki eri awo? Ekyo nakyo abantu baagala okitegeera. Kati nga tumaze okumanya ekintu ekyo, wano wali okulya n'okukomba essowaani wewa. Parliament eyo erinamu abantu babikanga 3 byebiriwa. Eriyo abantu nga beetuma ku ngendo nga wabaddewo ensonga eri kurusho nyonge eyo nga beetuma ku ngendo ne bagate babaddewo oyo abantu ekikula ky'abantu ekiwe kiri. Waliwo abantu abatagenda kujja nga wali mu Kampala tagenda kujja. Waliwo abantu abagenda okulonda nti bawagira etteeka eryo nga bali ku ludda oluvuganya. Waliwo n'abatagenda ddiwagira. Kati wenjagala tuteeke focus we wano. Wetugenda okukalakatira omuntu ne mukeerera amwenye, twagala kumanya abataalonze etteeka eryo abali wakanyiza omuwendo gwalyo betusinga okwagala. Abanaawakanya mu kulonda tubeetaaga okumanya muwendo ki. Mukulu Joel Ssennyonyi ngenda kusaba n'obuwombeefu ssebo. Ku luno twetaaga full report egenda otulaga buli eyawakanyiza etteeka eryo. Tumwetaaga amannya ge. Mukulu Joel Ssennyonyi twataaga kufuna buli muntu yenna olunaku lw'enkya agenda okuwakanya etteeka eryo. Tumwetaaga tumanye ennamba y'abantu abatuufu abawakanyiza abataalo abaali wakanyiza nga balonze bali wakanyiza. Twetaaga ennamba eyo. Twetaaga ennamba y'abantu abatagenda kulabekako mu Parliament. Tugyetaaga. Abatagenda kulabekako. Twetaaga okumanya abantu bagenda okulonda etteeka eryo nga bali wagira nga bali mu opposition. Byebika 3 saako n'abo abagenda okwebuuzaamu tebaliwo mu ggwanga bintu ebika 4. Mukulu Joel Ssennyonyi ffe twagala otuyamba otubuulire ani yeebuzizzabuza ne yeetuma olugendo ku lunaku lw'enkya oyo amanya mugatuweereze mugatuteera awo. Omuntu agenda okulonda etteeka eryo nga ali ku ludda oluvuganya mutuwe amanya gaabwe. Twetaaga omuntu okumanya abo abagenda obutalironda abagenda otuwakanya. Twetaaga ebika by'abantu abo ffe otuyamba otubuulire abantu abo. Nkiddamu oba oyagala kiwulira oba toyagala kiwulira. Njagala ompulirize. Oba oyagala kiwulira oba toyagala kiwulira. Nkugambye tulina ebintu bibiri. Mbagambye ffe abogera ku mitimbagano. Njala tutandika okweteeka mu bigere by'obukulembeze buli gakyogera ng'oli mukulembeze. You represent people here. Njogera n'abantu besimanyi bafaana myaka gyabwe ndowooza yaabwe. Buli muntu atuula kuno antwala okuba nti ebigo byenjogera bya buvunaanyizibwa. Kati bwe ŋŋamba nga ngenda kwogera gwe kyoyagala owulire nga te si kituufu mba nkukyamya. Nkiddamu bw'oyagala njogere kyoyagala owulire nga si kye kituufu mba nkukyamya. Njagala nkubuulire ekituufu nkubuulire n'ekikyamu. Obigatte nga nyofune ekituufu kyoyagala okutegeera. Ne gwe bw'ona oyagala njogere kyoyagala okuwulira. Ekyo kikyamu. Ennaku zino mulina omukisa kooti zibeera live ku TikTok ku Facebook ng'omulamuzi abuuza omwowaabirwa n'omwowaabirwa abuuza eyamwowaabidde nga kooti bweti bwetaano namuzina ensonga. Njagala osooka owulira ekituufu kyeki n'ekikyamu kyeki olyoka okubaganya ekyo so si ggwe kuwulira ky'oyagala. Bw'onoowulira ky'oyagala obanga embaata nti embaata bw'egwa mu mazzi ebyana byonna bigoberera ne bigenda mu mazzi tewali kyana kyambaata kisigala babega. That is wrong. Olwaliro njagala okwata akapesa ka unfollow o unfollowing. Tulwanyisa obumenyi bw'amateeka naffe tetwagala kwefuula bakiwagi.
nze sikulagana ndakugamba amanyi buli muntu ajja kundaga ati amanyi lumbuye nga tomanyi karakita za lumbyo tebakubanga stories zo ku propaganda kungulya amanyi tamanyi nakugamba nze ne woba mama wange batata wange nokola ensobi serve the punishment kubere mwana wange the moment you make a mistake serve the punishment kubere mukazi wange the moment you make a mistake serve the punishment sigenda kugwa mu mbokozo kuyimirira kubanga akoze ensobi nga ate ekimeti yabakoze ensobi twagala tubere example so sigenda kugamba kiyagala kuwulira nga ate kikyamu sigenda kuleka okola ensobi nga nsolo kikugamba nti kino kikyamu so you are free to unfollow me bobanga oyagala kulya kisiru yokka nga tuyera kulya mateeka tuyera kulya ekintu kiri mu mateeka kikolebwa ompulya bulungi nnyo bajja kujja bakusomera etteeka lisoma ABCD ng'omaze okuwemula omuntu omuvumye ogenda kuzza ekivumo kiwamuwemudde okirivansinga ng'omwetonde kyovula nze sikola videos etonda I don't dare ngenda ofulumya statement nga ngenda giyimirirako abangoberedde ebbanga nze sikola statement gye ngenda kuddamu ngirivansinga nti neetonda no nyimirira ku statement gye nkoze waliwo buli muntu agenda n'akola video aina amalo okwegisira kate kamalo okwetonde nze seetonda bwe mafulumiza statement mbanji etonde mbanji koze nga ngimaliriza yeyo so kati gwali kuno ngowooza nti leero sima ebikisikiriziganyizana na please oli wadde otakiriziganye nange nesaagala kuleka ogende mu bukyamu Wache nkugambe bwentyo njala tukiriziganye oba twagala oba tetwagala etteeka bagenda diisa okusinzira ku ssente zaayisira ebiri mu state house olwaleero kyekikulu kya byonna wabula ffe ekizibu kyaffe kiriro ddawa ekizibu kyaffe kye twandiyagadde okufuna kye kino wano ba MP bonna abasinga obungi bali bafuna kibayita bali babira n'embeera egamba nti tuli so emotional n'okubeera nti tunulidde ebintu byebegenda mu maaso mu Uganda nga tulina katuyita humanity akantu k'obuntu okusinzira ku mbeera egenda mu maaso mu Uganda feeling ki gye balina eri ebikolobero ebigenda mu maaso mu ggwanga ne kkooti y'amagye engeri gyekolamu emirimu ekyo bandibadde bakirina olunaku lw'enkya ne bateesaako olwaleero ekyo nga tukimaze bwe tuba tumaze ekintu ekyo kubanga bino byekugamba olwaleero ogenda biwulira mu press conference nga bagikoze ekamoja ogenda biwulira mu public opinion bakulembeze nkiddamu byekugamba ogenda biwulirako mu public mu press conference nga byogedde ekamoja oba mu mawulire oba mu bukulembeze ku live kati ogenda gamba nti byenakugambye nadde nkulimba ng'omukulembeze akyogedde bwe kiri mu mateeka bwe kirina okukolebwa ogenda gamba dde nkulimba oba onoba omuwemudde nga gwadde oyina feelingizo n'opinioni yo ogenda kulivansinga kiwamudde wamuvumye nkugambye tusooke tulinde gwayagala okuvuma n'okuwemula tusooke tulinde enkyanga etteeka balitadde ku mmeeza bagenda dironda tumanye ani yali wagidde nga opposition tufune amannya ge ani yebuzizza ng'afukaana aba nga taliiwo tumanye kituufu kikyeni nti ani eyabaddewo n'atakuba kalulu abo tubafune lwaki nina endowooza yange yeno wano bino nange nabadde nabyo mu bwongo ekisooka nze nasooka okusaba nti bambi ba parliament ba national platform tebagenda mu kimu parliament era negundi yakyogeddeko leader of opposition yakyogeddeko n'atuwasaidye n'abala tuwasaidye tukiriziganya nayo naye eri abagiwakanya ate nga nabo batuufu kati bw'otunula mu ange endala wuliriza ebigambo bino tulina ba MP abali mu opposition nga bakolera NRM ekyo tukimanyi bulungi nnyo ffenna twandiyagadde national platform ba MP baawukane balage ekifaananyi ekyenjawulo ennyo ku ba MP abalala bave mu parliament bwe bava mu parliament abaana basigaddeyo bonna n'abaana baganye nga banupu nga basigadde mu parliament ku lunaku lw'okulonda tutegeere nti bano babadde bakolagana NRM tubategeere naye
kiganye okubeerawo kikyogenda okukola oba nfunye bulungi ffenna twandiyagadde tutegeere baani abalya mu lume n'omuluzise singa tuyitayo abaffe bonna ne bavaayo twandifunye omukisa ogutegeera nti gundi MP gundi ne MP gundi aba opposition bakolagana NRM kubanga bagenze mu parliament ompulidde bulungi nnyo naye tetufunye mukisa ogwo tekigenda kwa peninga so kijja tubira kizibu nnyo to identify those nenga nange ye image gye nandiyagadde entuufu nti ba parliament ba national platform baleme kubeerayo abaana bagenze nga bagenze kulwa nga ba national platform saako n'abali mu opposition aba MP tutegere ti bade badiringa ne mu 7 ne image tusobodde gifuna ekyo mukitegedde bulungi nnyo kubana kyekifana kyendande njagala nga njali tubategerawo tumanye baani abadde bakolagane mu 7 nera tujja bategera kubamba gambye mukulu jawole sonyi manti agenda kukola profile otu profiling abantu bagenda okwebuzabuza ati bagenda kulonda kulwancha abagenda okulonda in favor of the bill n'abagenda okulonda nga bagamba tebakkiriziganya na teeka eyo kati twagala kumanya baani abagenda okulonda in favor of the bill nga bali mu opposition abagenda okwebuzabuza nga tebagenda kule kunakulu okulonda nabo abagenda okwesirikira mbu debate balonze betwagala okumanya kategori z'abantu abo tubafune bulungi nnyo nza wensibidde kwekyo awo nga tuvuddewo nina ekintu kyenjala tutegeera olwaleero bawuliriza ebigambo kubanga basinga obungi akatambi kano mukalabye nti mutegedde makulu kiga kalimu kenjagala wantusooke tukawulirize njala muliza akatambi kano musooke mukwate ebigambo bino bulungi nnyo mukubi boogere nga bali press conference nange nabbikwatamu lwaki olutula lwenkya temulwevena mululeke abantu bano batule bongabo bayise etteeka lye bagala okuyisa wakiri nga temuliiyo era bannayuganda bano tubawuliriza era ekyo kyesigama bambi ku njigirizibwa ku bayiseemu bagagamba naye ebika kintu kyekinakola abantu ne balowooza n'okulowooza nti abakomposition bwe mutabeere mu paalamenti tebajja kusobola kuyisa tteeka ate ng'ekyo si kituufu kubanga balina enamba tebajja okukozesa tutuddemu nga joint opposition bukazi nesikiriza ku nsonga eno era tukaanyiza nti olunaku lw'enkya tubeere mu paalamenti lwaki eyo space yaffe tulina okugikozesa amaloboozi gaffe kagabe matono gatya gayimuke ku nsonga zino bannayuganda bakimanyi nti enamba zetulina teziwera nga opposition naye batusuubira obutasirika bagamba bannaye mwogere amaloboozi gammwe gaveeyo mugezeeko okulwana newankubadde enamba zammwe teziwera kati kyetugenda okukola tetwagala platform eno nayo bagitugyeko nti akazindaalo kano ketulina nako bakatugyeko era nga bwe tukubira omulanga bannayuganda abali ku social media ababloggers naki temusirika nammwe temusirika waliwo abagamba nti kakati gwe obyogeddeko wano nga blogger waliwo ekikyuse tewali kikyuse musirike nedda temusirika buli omu akozesa akazindaalo kaalina ne bwobanga ku x mwina abagoberezi 50 biiteekayo message wakiri aba5 balabe message yo bwobanga oli blogger naki tosirika kozesa platform eyo waleme kubeerawo omuntu yenna akuggyako kazindaalo ako kakati n'ababaka ba paalamenti akazindaalo ke tulina mu paalamenti tukakozese amaloboozi gaveeyo nga twogera ku nsonga zino nti kijja natuyamba enkya bwe tunaagamba nti kakati tugenda mu kooti ku nsonga zino kubanga bamenye buli tteeka ate nga kooti yali esazeewo ogenda otya mu kooti ng'ate tewabaddeyo kooti ejja kubuuza naye waziwa n'okuloopa yoza okuloopako nga tewaliiyo otandikirawa so yes bannayuganda tubawuliriza ensonga n'okwemulugunya kwe balina naye tugamba nga bwe tugamba buli alina akazindaalo eyo kakozesa ku social media wa tokasuula sigala nga okakozesa n'ababaka bano twagala bakozesa akazindaalo ako okwogera kyotulaba abantu bagenda ne banyiga nga ababaka abamu basirika bakanansirika wiiki emu omwezi omwaka natayogera yesu bakimanyi nti byanayogera byanateesa oba oli awo biyinza obutayita naye bakusuubira okwogera kakati tugenda kukozesa obuzindaalo obwo tulina ng'ababaka twogere ku nsonga zino tukole ekisoboka kyonna niwankubadde n'amatono naye eddoboozi ery'omwanguka liveeyo ku nsonga zino.
bw'owuliriza statement ya mukulu Joel Ssenyonyi njala tubeere bantu banjawulo mukko nga tetukozeseza feeling zaffe n'obwagazi. Bwe mbadde ntandika kugenda tusooke tumanye amateeka amawandiike kye googera ne feeling zaffe nga ffe amateeka googera ki. Nkugambye kwata essimu yo ogere ku calculator oteekemu nti opposition erina ababaka 19 oyawuleko ababaka 3 abatendinze meeting eyo, abaka 7 bemba serabidde lindako katukwate wano calculator abaka 7 tebalabise nga naye opposition njagala tuwuliriziganye bulungi nnyo. Opposition enaba MP 19 wabula walabiseyo abaka 30 be batudde awo. Kati 79 tezze era terabiseewo. Ompulya bulungi nnyo bwe baterabiseewo bali luddawa tebakuwadde ensonga gye babadde. Kati ku babaka abali mu parliament bonna bali 5+ jako abaka 30 nga bavudde mu parliament. Kiyinza okugaana etteeka okuyita tekisoboka. Wabula mu mateeka amawandiika agali mu parliament n'agali mu ssemateeka w'eggwanga gakugamba bw'oba ogenda ku challenging etteeka eryo mu kooti olina okubeera nga waparticipatinga nga n'obujulizi obulina obulaga nti waliwo era kino kimwayogera kyali buwandiike ku lunaku olwo. Ndowooza gwe wenna abadde awakana era abadde agamba nti baveeyo bakole bati ndowooza ofunye enjawulo. Nze nenda sosi nakoze post yawe misana nga mmaze okunyooka nga sinneetegereza. Ffenna tuyombye teri atayombi buli mwayombi naye njala tumanye nti amateeka muzibe omala kuzza musango ne gakwata. Saagala okozese feeling nti bave yes oli mutufu bafeeyo naye etteeka lisoma ki? Ffenna gatuwedde naye etteeka lisoma ki? Kyova olaba nti mu nsi ezisinga obungi abasajja bafuuka baddikiteeta nga tebaagala mateeka gakole nga bakola byabwe bibalowooza ng'etteeka lijja mukwata. Njala kusomesa gwe comedy ali wano nti nze ebbanga lyemaze ku social media nkola ekintu nga maze kinoonyerezaako n'okyetegereza. Leero nkugambye nti etteeka likugamba bw'onooba ogenda challenging etteeka eryo mu kooti olina okubanga mu tteeka eryo okuyisibwa waliwo era waparticipatinga kuba gwe mujulizi oba obujulizi ku biki ebyakolebwa. Naye kugamba bamemba ba parliament abavuganya gavumenti ya Museveni bali ababaka ba parliament bali 19 bwe babayise bonna walabiseewo 30. Kati kwata calculator ogatta ababaka 5 oba bali 5 mu mmeka plus otoleko matu 30. Njagala tuwogere ebintu nga biri applicable. Parliament eyimba baka 500 oba bali simanyi bayingira 5 plus 5 plus tolaka abaka 3 bokka abaze mu meeting eno. Nze abatamanyi ngenda baga ekigambo kimu. Buli lwa omuntu ng'ayogera ku lumbuye ekigambo kyayogedde ku social media kitwale nga bwakikugambye ne tamanyi kyenkugambye n'olwali gwabadde angoberera. Bw'obanga osuubira ndingenda kubeera mu bumenyi bw'amateeka ng'amateeka bwe gali gasoma ABCD nze oyagala nzijja embeere mu bumenyi bw'amateeka naawe no. Okitegeera sigenda kubeera mu bumenyi bw'amateeka naawe. Sisobola kubeera mu bumenyi bw'amateeka naawe. Ngenda kukubira ky'otayagala kubuulira era okitegeere kubanga bwe tubeera mu kkooti bajja kusomera etteeka oliwulire bulungi nnyo ogambe I wish I knew naye ng'ate tewasobola kumanya etteeka lyaliwo. Omugenda okutegeera okulya n'okukomba essowaani. Bangaye bali abaka 1529 jjako abaka 30. Yes, etteeka ligenda kuyita.
mugenda dirwa mbagambye fenno kufuna answer entuufu bwe tubanga tugobera president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu tulinde kigenda kubera mu parliament encha tumanya abalonze abali wagidde abali wakanyiza tulinde general statement ya president yagenda okola ko batubesinga chekiddako public opinions of tuziwadde ziri so harsh due to the feelings ne waliwo mateeka amawandiike nabino njagala bibitegero lwaleero byebiriwa tulina ekigambibwa nti bwe babeera mu parliament eyo nga lwe etteeka erigenda okuyita ne babeeramu baba liregulayizinze oba disanitayizinga ekyo nakyo weekiri ate nga nakyo kituufu ogenda kyavoidinga otya twetaaga answers era twetaaga answers kuba waliwo questions. Of course, nze sigenda kuwa final conclusion yange answer ku kintu kino. Wabula ngenda bagamba ninze general statement ya president gyagenda otukolera ku nsonga eno. Kwe tugenda okusinziira okujja emundu zaffe zonna tuziteeka ku bakulembeze be twalonda. Ninze general statement ya president kuba gwe ngoberera. Nchiddamu bwe mbanga abengobera president wange wa national platform Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga gwe nalonda n'akulembera ninze statement ye gyagenda okukola emundu eryoka eseke niyo olwadde okusinziira ku kiriwo amateeka gali kiriya ge batugambye geeko agaliwo naye bwe mbadde mbagambye tulinde tuleba MP ki abagenda obutalabikako ku lunaku lw'okulonda enkya abagenda okulironda nga bali wakanya tuta kumanya omuwendo gwabwe n'amanya gaabwe nabo abagenda okwebuzaabuza nga tebaliiwo betwandiyagadde okutegeera then tumanye bantu ki betuli nabo tiimu tebagenda oyina eddembe 100% ne waliwo etteeka erisoma nga liri against ku gwe kyoyagala okutegeera kale otuvuddewo lwaki nkugamba ebigambo bino tudiringa n'abasajja abayaayi olwaleero mbadde ku mutimbagano ne wayita mbadde ndi ku Sanyuka TV nga ndaba Amyuka Museveni mu Buganda wa NRM Kiwanda Suubi alina statement gy'akoze n'engirifaalingako nnyo ku bigenda mu maaso mu ggwanga. 1 basindisa omubaka ava e Napak omukyala agenda okukola etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi eppya mu Uganda ennongoosereza nengo omukyala ava Napak kati bwe mpulidde omwami ono ng'ayogera ebigambo bino olwaleero njagala owulize ebigambo bino by'ayogedde then kikugire mu bwongo n'ekiri mu parliament olwaleero olyoka otegeera ono Kiwanda Suubi ng'ayogera lwaki ayogedde bw'atyo mukimanyi bulungi day one president waffe yagaana okubeera mu iPod ng'amaze okutegeera akakodyo kyakali mu iPod kyanyiiza Museveni n'abibiina ebirala bisigadde era y'ensonga lwaki bagenda kukola etteeka eryo wabula Kiwanda Suubi avudde olwaleero kwa agambye nti iPod yali WhatsApp group ya political parties ono Amyuka Museveni agambye nti iPod yali WhatsApp group ya bibiina by'obufuzi omusajja nambuuza kitegeeza ne Museveni yali mu WhatsApp group y'ebibiina by'obufuzi namuga nti yati yalina makulu kati kye baagala okukola tetteeka liri baagala okukola ate ddye lyagambye lirigenda okufuula ebibiina by'obufuzi okuba nti biri legiti ndowooza njagala otegeera olwaleero ulya bulungi gye bino byayogedde. I want to congratulate you because National Unity Platform yagaana okugenda mu iPod and which was true. Bali bagiforcinga ogenda mu iPod etali executive iPod obanga baagala kuba iPod gwe mukago ogugatta ebiina ebyo ebiri mu parliament niyo mukago ogwo kiringa kinywi eringa WhatsApp group ogwo mukago bayita iPod gulinga WhatsApp group kati nze kyenja okongratulatinga NUP nje yakigaana negamba ffe tujja genda mukago gulirigo
Honorable era balina the chairman wa NCF lwaki obadde iPod eno badde togimanyiko omukago ogubadde kati emikago gyonna giringa bwolaba WhatsApp groups nyingi eziru tosobola okubilonga ene WhatsApp group eyo baba n'amateeka gabafuga NCF badde nga bwolaba maya gundi omukago gwa iPod gubadde nga bwolaba WhatsApp group kati omukago oguli mu mateeka baguyita National Consultative Forum era omukago ogwo President Museveni yes gwomyuka mu Buganda abadde nga yetaba mu ntula za iPod yes okay abadde yetaba mu kintu ekiriwo kitalina makulu tekiriyo naye president Lemonzo mwita mu Buganda Parliamentary Caucus mwino mwita mwacholi Parliamentary Caucus mwogera ku nsonga za choli that's okay naye constitutionally omukago gugatte ebina by'ebyobufuzi mu Uganda bagwita National Consultative Forum ebago linchino tuyambyeko ntireese bana abali mu bibina abadde beyita amayi nga baga nti afe tuli bagundi ni ate chembadde nsanyuke nti NCF nti newankubadde ebyo ebibina ebiri mu parliament bibadde bikiika mu NCF bw'oli ebigo by'omusajja oyo no reflecting ako bigenda maaso bigenda okubeera wenca kikuwa ekifaananyi kati ngenda basaba olunaku lwaleero nze nasoose okuba omukamuwavu ennyo naye nga mmanyi nti nsooka kukola research nkoze research wange okujja okukola video eno singa nakoze video emisana we nakoledde post yeeyo nti nzijja owe singa nasoose nenkola video emisana nga simaze kukola consultation nandibadde ate nzija olunaku olulala nzize kwetonda ku bigo bye nayogedde nga simaze kufuna information amateeka bagasoma kati nammwe abasinga obungi mutannategeera kati nembasaba tusooke tulinde ekyolunaku lw'enkya mbabulidde ki kye twetaaga ennyo mu kumanya olunaku lw'enkya then tulinde general public statement president atukulembera gy'agenda otuwa regarding ku biki ebigenda okubeera w'enkya mbagambe buli omu alina right okulowooza engeri gye yandyagadde ekintu ekyo kibeereku naye waliwo amateeka ate tulina okufuna general public statement eya president gyagenda okukola kwe tuba tubeesinga singa nvayo emisana nenjogera ebigambo nga bivuma birumba bikola bitya enkya president n'avaayo n'ayogera ekirala nga kireflectinga nakyo bano kye bayogedde oba ogenda kuba osigadde ludda waggwe comrade nkikubuuza tetuli mu politics nga mwogera tuli mu revolution yes byonna bitambulira naye kubuuziza emisana mbadde n'obusungu era bankubidde amasimu bangi nnyo mbazze mbubi naye ntutta obudde bwange nenkola research nenkola consultation nze okukola video eno nga ndi mukakka mmaze okutegeera naye singa nzijidde emisana wali nenkola video nenzija nenyoka nenjogera buli kimu ekibadde ekisaana nekitasaana singa enkya kibeera nekituukawo president ajja n'ayogera ekintu ng'agenda kukkiriziganya n'amateeka bwe gatambula nandize nga mbagamba kyate bye nayogedde mu nsonyiwe nayogedde bitakwatagana kuba mwagala nkiga nti yayokyezza aye president ate kati yakoze president yakukubiya ku bino kyovula mbagambye tusooke tulinde enkya kimala okuyitawo president wiiki eno ajja kuvaayo akole statement fena gye tugenda okutegeera ekyo mugenda kitegeera bulungi nnyo naye singa nzize emisana wenkoledde posti ziri abankubidde amasimu ulidde mbadde nsawudinga mbadde mukambwe nnyo nga nsobola okugamba ekigambo ekinene kisinga mapeera house nine ngambire muno kamala okukola bwenkoza consultation ne research nenzikakkana neŋŋamba no tulina omukulembeze ye president enkya katulinde ekigenda okubeerawo ajja kujja atuwe statement mwenna abawakana n'abatagobera amateeka nga tugobera feelings zaffe njagala mujja kuve mugende Lumbu yabadde mutuufu twali tulina okusooka okulinda mutuwulira omukulembe okujjako ng'oga nti president omuwakanya byagenda okwogera oluvannyuma lw'ekyo okubeerawo kyenjagala tukkiriziganye okujjako nga president kyanaayogera kigenda kwawukana kubiri mu mateeka ne byagenda okwogera then amujja kwogera mwogere ekyo tujja kwogera bitwagala ne bwe tuba tukkiriziganya na president ne byayogera yatukulembera tusooke tumuwe time olunaku lw'enkyamala okola bigenda mu maaso ye yennyini yagenda otuwa
kubanga awandika oluzungu lwe n'olutegeera bulungi nnyo n'omanya kiwogenda okukwatira mundu wogenda okukubira essasi naye mu mbeera eno ojja kukola video ovume owemule the end of the day bamala okutuula ng'amaze okuanalyzinga amateeka bajje bakole public address ogenda sigala ng'oli mu bbanga bakugamba akubagana n'ekibiina yakubaganye ne president ayogera bino oba lukwayogera kiri mumwogera kirala eyo awo twavaawo tusooka kwetegereza tulinde nze siri mu kiraasi ewemula gwayagala ntonoonya omuntu owemula genda owemula genda gunoonya abawemula gye bali bulungi nnyo nkugambye nze sikola statement ng'ete ngenda kudda ate nkola video neetonde nno akyovula sideritingayo video zino zibeerayo nakugamba ekigambo kimu mu struggle nfokasinga ku president kyaba ayogedde olumu opinion zaffe tezimatalinga ffe aboogera ku mutimbagano ziyinza okuba ziri against n'amateeka oba nga zikwatagana amateeka naye nga zisaana okwetegereza ennyo kati gwagamba nti okulemberwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform tusooke tulinde president kubanga buli tteeka lyonna erikolebwa essaawa zino litagetinga president national platform ne ba foot soldiers kati nze bw'oyagala njogere ky'oyagala okuwulira kubanga tulina abatategedde kwogera kwe mbadde nako emisana nga ebintu bimaze okuwuli meeting mbadde n'obusungu bungi nga sikyamibwako mbadde esobola okwogera ebigo byotawuliranga nako naye ŋŋambye nno kakkana naye kuba basimu bakulembeze mu bantu abasinga obungi amanya ebyobufuzi ne baŋŋamba kiri ABCD kirina kubeera bwe kiti era bwe nzanya akatambi ka Joel Ssenyonyi nga byenkozeeko research ekituufu bwe bikola ki bwe biri ne mbagamba pulezidenti kennyini yasoma amateeka buli kimu akimanyi nekyagenda okwogera ki saagala wano we tuli bali kasooka mbagaye ekigambo kino nga mbagaye mu ntandikwa ffe tubeera ku mutimbagano kuno ne twogera ebigambo ne twerabira nti ate naffe samu yatuli bakulembeze ekigambo kyogera kisobola okukyanya omuntu akuwuliriza ne kimukozesa ensobi oba ne mukozesa ekintu kituufu naye kati ffe tweteekamu image abamu nti tetuli bakulembeze kati gwe bweteekamu image tuli mukulembeze mba nkusaasidde abakugoberera abakulaba bakuyigirako bakulabirako ate batwala byoyogera wadde waliwo ababiwakanya nabo gye bali so tusooke tulindemu tukakkane obusungu tubuteekaawo kubanga nze sigenda kufuma muntu ate nkyazi gye nkola video bannanga ate bwadde busungu mu nsonyiwe nno njagala ngenda okuggulira omuntu akabaati nga maze ofuna ekituufu wawe ngenda omukwatira bwenjagala tukkiriziganyemu wano oba twawukanemu wa wano nze siri mumenyi w'amateeka kyekisooka siri mumenyi w'amateeka naawe sandi yagadde omenye mateeka sandi yagadde eggambe nti kino kituufu ate nkyakuge nti kikyamu nedda njalage nti kino kituufu tukikkiriziganyeko tugende nakyo wabula wewalanga nnyo omuntu akudrivinga ku kintu ekikyamu naawe kyomanyi nti kyamu ne mukkiriziganya ku kintu ekikyamu nga temufunyemu kwawukana mu ndowooza oyo abeera mubi nnyo from nowhere ogenda kujja okola video we mulese nnyonyo ne president omuyiseemu eggaali naye at the end of the day etteeka lisoma litya etteeka lisoma litya wewalanga nnyo okukola statement ng'enkyo ogenda kwejjusa nti nakoze yaaki nkiddamu wewalanga nnyo okukola statement ng'enkyo ogenda kwejjusa statement eno nakoze yaaki ate oyagala okukola video
nga weetonda ku kiwayogedde nga ate obadde n'obudde obusobola okusooka n'owuliriza. Kyekikulu kyenkugambye lwali era kyobula mbagambye lwali gwayagala oku unfollowing oli wa ddembe nnyo okunyiga akapesa unfollow olw'okuba nkugambye ekituufu kyotayagala kuwulira. Ne bw'onootuuka eyo n'okitegeera tojja kudda oŋŋambe tuwadde mutuufu ogenda sigali kubanga eri abantu agenda nawuza ti kintu kyakoze kituufu bw'amala okikola ne kimu backfiringira tasobola kuddaga nti amunange yali nsobi nakoze kino anyiigira n'atuggubala n'atandika okufuna entondo naye ng'ate wamugamba nti kino kikyamu oba kino tikikola bwe kiti so tutwale obudde tusooke twetegereze. President kyana agenda okwogera ku lunaku lw'enkya nga luwedde kuba mmanyi either enkya oba ku lwokusatu agenda kukola public message. In fact ku lwokusatu ngenda bwa open roof mweke nnyini mugenda kubeesinga ku bigambo president byanala yogedde ku mutimbagano oba press conference gyagenda okukola ng'ebyo biwedde. Video eno mugitereke bye bagambye olwaliwo mujja birabako either president ng'akonye ku nsonga ezo oba nga bivudde mu parliament nga bye ffe kye twetaaga focus yaffe baani abagenda okuvotinga in favor of that law nga opposition ogwe tusinga okwetaaga. Twetaaga agenda okwebuzabuza ng'afukaana abatagenda kwatendinga session eyo yone tumwetaaga. Twetaaga omuntu agenda okuliwakanya ng'akalulu kwe yagambye nno ndi wakanyizza tubeetaaga obbamanya mu numbers. That is okay. Tewali muntu akkiriza tola muntu mu court martial. Nze sigenda kukkiriziganya na muntu atamanya nti kino kikyamu kino kituufu. No, that is wrong. Ensonga lwaki tubeera ku mutimbagano gwo tukwata Museveni ensobi buli lunaku. Listen me very carefully. Ensonga lwaki tubeera ku mukutu guno ne tulumba Museveni tulumba NRM kubanga they don't listen. They don't filter what they say, what they do, what they comment. Never have ensobi, they keep on moving with that mistake. Kati sagala tugomo katiba ke kamuaka NRM nga tebabuulirirwa. Nensobi ne boji bagambe ekya bagenda gikola mu kintu kyekimu nga tebakyusizaamu. Wano nze nsiba bagamba sere kawo ne educate kawo nti kawo mentality sero biho sagala tubeere naffe ate nga tuli baseera kawo ne educate kawo twagala tubeere n'enjawulo. Enjawulo yeruwa kwe kuwulira n'okutegeera. Just hours esigadde nkya. You will observe each and everything tomorrow. Tomorrow, just hours from now, we're going to observing who's who, what is next. Feeling is omuntu personality ye n'ebikolwa ebikulaga omuntu gw'odiringa naye. Ovudde okutta essimu we mudde gy'oli ssonnyu. What does the law say? Are you going to reverse that statement? Ngenchachi is using a president. This is ABCD. Are you going to reverse that statement? Ye president wanakola same statement nga kyori kyakoze. Kitegeeza ne president wamwe muliddemu. Are you going to reverse that statement nga watonda president? Waliwo ebintu nga byetaaga okusooka okutulamu okwekennenya nga tonnakola decision. Yes, oyina right yakola video in any possible way. Oluwaddemu okuwemula, oluwaddemu okwogera endowooza, you have all rights. But few moments later, zivalinga nnyo credibility yo eri public. Kubanga lero mbagambye nti wadde twogera ku mitimbagano tuli bannakyewa. Tuli bakulembeze somehow, somewhere, tulina batugoberera, tulina batukiririzamu, tulina batuwakanya. Tulina okwegendereza ennyo ebiseera ebisinga. Kuba ojja kuwemula, ojja kuvuma omuntu leero ng'omuvumye, babeere mu parliament, baliise, bakole ekikolebwa, president enkyave ate ku mutimbagano gwe. Abitaddeko.
wabwe moddo omusajja wavumya abasajja ogenda kudda okole video ngo wetonda ate mulina omuze ogusangula video nga mmaze okukola ensobi few moments later newala nnyo few moments of later newala nnyo few moments later already okuva ku macheri y'abavuma bavuwemula bakole naye nkubuulira bagenda kutuula nga amaze okuanalyzinga buli bakole press state bakole public address nga boogera buli kimu ekirina okubeera mu mateeka boyi wange wadde oyogera nnyo ku mutimbagano ojja kuluzinga credibility kubanga kyolimu tosobola kyanalyzinga nakikolako research before President statement gy'anaakola ng'abantu bamaze okukola omulimu gwabwe gye ngenda okubeesingako guno ngamba ati gundi yalonze nonga tugenda mukkalakatira nga tugenda mukkalakatira bulungi nnyo ojja kunyumirwa naye as per now tubeere bakkakkamu tulinde enkya ekigenda okubeerawo buli omu okole okulowoozako ng'olina wegenda okukolereza essaawa eyo few moments later eri abakoze da video bawemula bakola buli kimu bagenda kola press conference bakubuulira etteeka na buli kimu nga bwe kirina okutambula boyi wange ogenda kukola otya video eyo ate oba ne president ogenda muvuma ne president ogenda muvumiramu tulina feeling nange nembadde ne feeling emisana nga zinjo kya mpitirivu nnyo ne ngamba no kino bakoze sikiriziganya nakyo lwaki one already baganda ffe bali mu court martial babatulugunyizaayo bagenda kuyisa etteeka era erikkiriza kooti okukola ebintu buli nabyo yina okukola nti yes kati ate bwe bagenda oddiisa kigenda kutuusa njawulo ki ne bagenda bakota abateekeyo nti yes naye okayanira ku kiki otamanyi okayanira ku kiki otanamanyi kyotannalaba so ndoza mutegedde bulungi nnyo manyi nti abamu temujja kutegererawo olwaleero feeling kintu kikulu nnyo naye ofubanga nnyo mu bulamu bwo okwekompozinga ne wecontrollinga than okola statement ng'enkyogenda giddamu tewali kiswaza nga kola statement enja ogenda kujaba ne mu nsonyiwe nakoze ensobi mu kwogera no ekyo kikyamu wekompozinga nga mukko n'omanya ffenna tulina kati no kansoke mbasigabe ekigambo kino ffe abali ku mutimbagano n'abaana bali mu diaspora twagala nnyo struggle n'okusinga bakulembe ng'oggyeko president abasinga okwagala struggle eno ffe abali mu diaspora n'abali ku mutimbagano n'aboogezi bali abakulembeze abasinga obungi bo bali ku musala tebalina buzibu feeling zaabwe ziri wansi kyova tubaga nti we are more serious than those leaders apart from the president. We are more serious in the struggle than those leaders apart from the president. But president ye mission ya jimanyi akutwala buyinza. Kati ffe tuddira seriousness ni yaffe tuddira okwagala kwaffe ne seriousness yaffe ntugiteeka ku level endala ennyo n'esukkawo naye nga ate tulina okuba tugibalansinga. Buli abeera ku mutimbagano n'akola video agende ng'ayogera ku Lumbuye mugambe ekigambo kimu. Lumbuye biga byayogedde mu bbanga lyonna ku by'omwogerako sindawulirayo kyoyogedde nga bikwatagana byagamba. Era nziramu okugamba akugamba nti amanyi Lumbuye tamumanyi. Nze kobere boy wange n'okola ensobi jjajja nkuteekayo ne bakuvuna amateeka ne gakuvunaana n'osaavinga ekibonezo kobere mwana wange kobere mukazi wange kobere ani. Nange kenyini mba nkoze ensobi nga nsobi njimanya nti nsobi era nzikiriziganya baba nsalidde omusango ngukkiriziganye nagwo
oyo gwe bayita Lumbuye Origin abamanya bawanga eyo ekyo kimu ku quality zenina ezekyama ensobi njita nsobi nkugambirawo nze nagale botinkula olutalo nga tutudde naawe nga sibima nkuleka ne bakuba bulungi nnyo bwe mala okukubanga oyidde kasitoga nti kati mbivuddemu nkooye nga nkugaba oyidde nti ye kati tereera bulungi sikutaasa era nze bwe nga mutandise okwekyanga neeseetuula obutayikibwa omusaayi nzire ebbali kuba sinze nakulagidde okola olutalo nze okola omusango neetula mu kakiiko n'empuliza ensonga zo nekugamba no kyali wange oli mukyamu this is ABC oba onyiiganyiiga nga nze nkugambye yoyo yenze kati bw'oli abadde ku social media nga nti Amagi Lumbuye muba temumanyi era temusobola kuntegeera kyenjogera wano practically nkikola mu bukulembeze nkirina na buli kimu mu sekita byonna mbirina so kati nkubulya kyenkola era nkubulya kyentegeeza etteeka bwe liba lisoma nti etteeka lisoma ba sisobola difuula za eba e ne z eba z b eba b era esigala eri b sigiteeka ku kakiradde kapoyi no yeeyo oba onjagala njagala oba tonjagala kyekyo nkugambirawo zamutegedde olwaleero so kati abadda ku mutima ganti Lumbuye mumanyi Lumbuye teri amanyi abamanyi bo bamanyira ganti Lumbuye ali ABCD oyajaga nti amanyi kasita akulya kukweteza Lumbuye zimu ajja kupotegedde Lumbuye yani omutuufu so buyobufuzi bubituuse essaawa zino tulina kubeera very careful nnyo statement ezitukola first and foremost President waffe yasinga okwagala okufuuka president w'eggwanga n'okujjako Museveni kuba mu rekodi ze temulimu kulemererwa ffe tuli mu lutalo twawule wakati wa national platform ne people power there is national platform as a sitting center for politician ne revolution ya people power bintu bibiri byanjawulo kati bwe tunaba twawudde ebintu ebyo tujja tegeera ba politicians biki bakola. Do we base on politicians? No or yes? Because politicians, they are good at changing their characters anytime, anywhere. Are we together? And yes, what we have in common to national, the ABCD. Yes, chegenda okuza konti chichino. Atu wale bitwogerwa. Wale bitagenda kuogerwa nti kino kigenda kuba kiri kigenda kukolebwa no. Goloza buchanga Museveni yasinga basipaya abangi mu East and Central Africa ne mu nsi yonna. Wacha ateeka obujulizi obw'ekifuula nnenge ku president oba ku kibiina kya national platform oba ku national platform nga talina bujulizi n'abuteeka kwa futuso n'abasiba nga talina bujulizi kubanga kugamba ekikufuula omuntu kekoobo ekikufuula omuntu ye keesi y'ebyama bimu gy'osibira mu bwongo nga teri asobola giggula kaabere mukazi wo kaabere mwana wo nga tasobola gimanya wabula osobola giggula olunaku ng'owulira gakuwedde nga mukama wo Katonda yakutonda akuyita then you can release those secrets nozibulyako omuntu akuli okumpi oba noziteeka mu kiraamu gobadde okimanyi nti abantu abasinga obungi bakola ebiraamu nga bagenda tekitalinkingako wantu wonna ne bakisoma ku lunaku lubama byozi olwombi buli muntu n'akwata ku mutwe nti eki kikino kati yenjawulo eyo gye nkugamba ekikufuula omuntu kyali wange ke kasumuluzo k'obwongo k'ebyama by'okuuma nti waliwo ekyama tekisobola kugamba mukazi wo kabere mwana wo wabula bwobanga onootera okugenda nga tuusa ogenda kufa osobola okuyita omulomu nga nti wa kino kiri ABCD yani nakimanya era omuga nti ojja kyogera ku lunaku bwetu nti ye yensonga lwaki nti abazadde baffe bajjajjaffe bakolanga ebigambo ne babikwereka ne babiwa abantu babitereka ng'ekiramu ekyo bakisoma ku lunaku lubagenda okwabya olumbe ensi neenaamiriza okitegeera bulungi nnyo kyekikufuula omuntu kati ne president ayina ebyama bye nga teri agenda bitegeera okujjako yabyemanyidde kubanga singa agenda bulya buli muntu singa Museveni yabimanya dda era kyovula akwata buli nambuuza muzaako ki waliyo kyebuzaako lwaki luguba akwata mubuuza muzaako ki Kyagulanyi zaako ki nga musirize temukyakomentinga bakwata ba foot soldier babodegera otunavuga Kyagulanyi zaako nga teba Museveni intelligence temuwa Kyagulanyi kyazaako kubanga kiri mu mutwe gwe n'abatono nnyo basobola okuba kukibateresa lwaki
kubanga akimanyi bona okwata ebyama muno bibula bwe muntu gwobiwulidde ajja kukomekereza nga Museveni afunye kyatayagala. Goloza lwaki bibiina byonna national platform yeyina ba foot soldiers abali mu kubakomera. Wache bibiina byo tebina ba foot soldiers abali mu makomera. Katika nsoke mbabuuze Goloza akakiiko k'eto commission aka national platform bakakwata bakabuuza ebuuzo bakabuuza wachi wakavaayo wachi bavaayo bona president yakayirawo n'alonda akapya wandikawo mu comment Baba kwata electoral commission ya national platform bagiteeka munda lwaki president yajja n'alekola lishafu yana n'agiwa gwa mu amagezi agiwe nkubuuza wandika no comment mwena mwali wakakiiko ka national platform aka electoral commission bakakwatako ne bakatwala munda bebakwatako babakwata president konna yakayiwa n'alonda bapya gwa mugamba balonde So, nze buli kimu kyenjogera wano kibesinga ku reality nze ebigenda okuva mu president n'ebinava mu parliament ekya ku lwokusatu tugenda bba open roof essimu egenda kuba nzigule buli omu oyogera ekyoyagala nga bono yagala kyogera ne besingo ni reality ne kumateeka agaliwo saagala kuwa kintu kikyamu nga nkimanyi nti kikyamu ate nkyanzi jege nti kyadde kiki kyadde bwe kiti n'olw'ensonga eyo njagadde mbategeeza ebigambo ebyo era akatambi kano njagala kakome wano saagala kweyongerayo tulinde olunaku lw'enkya tulinde president statement gy'anaakola naye basing on reality n'abantu kye baagala okuwulira kubanga weewalanga nnyo okuwulira ekintu kyokka kyoyagala okuwulira lwaki nakano kanga bagambe ebiseera ebisinga otwalanga obudde n'owuliza ku bakritiki bo bobeeranga n'emikwano gyo nga temuli mukwano gwakugamba negativity ku bikyamu byokola oba empisa gye weeyisaamu manya nti abakuliraane bonna tebakwagala nkiddamu kyali wange yonna gy'oli mu mikwano gyonna gy'olina ne boosinika n'abeebinnyo be mulina bimutambula bwe kutabaako omuntu agamba nti kyali wange eno nsobi oba kino kikyamu manya nti bolinawo bonna tebakwagala nkiddamu bobeeranga ne mu society mu community nga buli muntu yenna takubuulira nti kino kikyamu kuggwa omuntu abo tebakwagala baagala ogwe yensonga lwaki bwogoba obedde buli omu adduka waliyo kirowoozi waliyo kitaddeko mu bwongo bwo wano manyi temujja kwagala ne kambagambe wali bobeeranga n'abantu oba kansoke nkuweko ekyokulabirako abantu bangi babadde ne ssente nga balina obulamu obulungi nga balina abantu bangi abakuŋŋaanirako olw'okuba balinawo ssente ezo abantu abasinga obungi bajja lwa kintu ekyo ky'olina bwe kikuvaako nga bagenda tebasobola kubeerawo wabula bwobanga n'abantu abangi bwolina ssente nga mulimu omuntu mwaba avamu nagga nti muganda wange kino kikola mu bukyamu kino kiri ABCD kino kiri bwe kiti funanga obudde omuntu oyo omuwulirizenga nnyo mu bantu bonna omuwa obudde omuwulirize ye muntu yekka asobola okugamba ekituufu ekikuliko n'abantu kye bakulowooleza ekyo bw'otakikola oba oli mu bulabe bw'amaanyi olw'ensonga abawuzi b'obunyama bangi era basekerera alina abonkwezenge bw'oba tolina tebabeerawo
omuntu akubeereranga omubuzibu oba ofiiriddwa kitaawo n'abeerawo mu kukuma olumbe n'akubeezaawo mu kuziika buli kimu n'ennaku esiga naku oyo asinga eyazze okuziika obuzisi n'awandika mu kitabo n'agenda. Ompulira bulungi nnyo. Owango bubudde bwo bwonna obw'obulamu bwo oba olina ssente oba tolina ssente wulirizanga nnyo the bad side of yours singa omuntu agikometinzeeko because you have to change somehow somewhere. Era omuntu atakyuka bamugambye ku kintu ekyo bakomekkereza bubi. Live experience mubadde ku social media kuno ku Facebook ku TikTok abadde beyita ba celebrities nga tebagambako nsobi zaabwe ba endinga bakoze ensobi nga following egenze ye kenyite mukyagana mulaba naye nga mwamulabanga nga musobola muga nti ekyo kibiri nga temusobola kimugamba ate bantu mmwe muli bazibu nnyo abali ku internet kuno ba in-laws ositula omuntu n'omuteeka mu bbanga bwoti wakolera ensobi bwe nga mubula naye abasigala waaba batono abamugamba nti kintu kyekituufu beotambulanga nabo. Munno mukabi ye munno ddala. Bw'obanga onoonya emikwano tonoonya nga bakwagalako by'olina. Nkiddamu bw'obanga onoonya emikwano tonoonya nga bakwagalako by'olina. Noonya abo abaagala obuntu bwo your personality. Mujjagenda nga mbitegera mpola mpola. Kyovula wansiba mbagamba wano ebintu nga tembitegera naye nga this is the reality. Ojja kufuna fame ofuna ensimbi ozirina abantu ne ssente olukugwako bwoti otakyalina kyavaako nga badduka. Live example muzirabye. Kamba wene esembi y'omugenzi BMK nababo ye muntu ye musira wadde mu Kampala nga atwala abantu kuhijja abantu abawa ebifo bye ne bakoleramu emikolo n'abawa ssente enkalu n'abawa looni n'abawa buli kimu kye beetaaga mu bulamu. BMK bwe yafa emmaali ye esaanawo wadde tewadde mukwano gwe wadde ani bavaayo kulwanira famire ya BMK n'ebintu bye kyenkugamba. Ofangayo nnyo omuntu okucriticizinga kubanga criticizer abeera akubuulira ekikyamu kyo mu bintu 10 byakugambye londamu ebituufu by'osuubira nti kino kyayogedde kirabika kituufu kankitereezeemu. Mbonyo live example ya president kati gwagoberera president nga tomugoberedde isitolewe yavaawa nawa waatuuse oba otegera lunaku ki. Basire bubangi mu Kampala badde ne ssente nga tewali yabagambanga nsobi zaabwe sente zabagwa katero batandika obbalangira ne goya wakaddamulangira nti oyo mbwa etalina kyalina sente yazikozesa bubi lindako ate muzijukiza. Basire bubangi abadde ne ssente mu Kampala nga bazisaasanya mu mabbali bavuga emmotoka ez'ebbeeyi be baawanga ssente bw'oli ebobwagira yaspendinga bubi tiyalina programu ya ssente tiyasobola yali musiru. Remember yakwatanga sere n'azimuwa bw'ayita omusiru eyakwatanga sere n'azimuwa eyamupangirisanga ennyumba eyamusomesezanga abaana eyamuwanga emmotoka okuvuga n'ennyumba zibalimu nga part of the money sente z'abantu bayita abasiru lwaliwo. That's what we call human beings. Baliwo kubanga olina bw'oba tolina tebajja kubeerawo ate basobola kuwa guidance. Akuwa guidance ebiseera ebisinga bamukomerera nnyo omuveeko. Njagala okitegere nti singa bakuleetera lipooti ku mukwalo gwa nti oyo munno mubi soko lwaki bangamba nti mubi olwokuba ayinza okubaddako nti abantu boodiringa nabo si batuufu olyoka otegeere. Gwagobera Mr. President Kyagulanyi Ssentamu sooka otunuulire gy'avudde engeri gy'akyuseemu kati okutuuka olwaleero. Nakugamba video zaffe zino ffe already akimanyi nti tuli bagoberezi be era tuli bawagizi tatuwa na budde naye talina platform gy'atabeera kuba tana video gy'atafuna nga kuliko amucriticizinga. President talina video gy'atalaba emucriticizinga we muvumbe we muwemula buli video agiraba
era yensonga lwaki agenze ali forminga achuka ng'asinzirako ebimugambibwa mu bukyamu yoli ayinza okwoza avuma president oba amujerega oba amukola ekintu ekibi nti amuswaza wabula president bw'atunula mu bintu ebyo abamu ebintu bya peaking anaga kino bagaye bati nti yes somehow somewhere yandi bumutuufu kino ngenda kikola bwe naakyusaamu. That's the president we have right now. Yachuka. Yensonga kyagamba nti concentrating ku nsonga ennene ensonga ezitana makuta tuzuwa makulu kubanga yakiyiga kati gwe atasobera kugoberera president biki byakola kitegeeza nawe ogoberera muntu mukyamu era nawe tosobola kureforminga. You have to reform and you have to reset your mind ku ngeri gye weeyisaamu n'ebintu by'okola na buli kimu ky'okola. Weetaaga mindset okutereeza obwongo bukyuseemu ndowooza n'okulaba ebintu ng'ebyo birabamu. Tulowooza nti bw'oli olwale bw'oli gy'okusigala. Abasinga obungi tujoyinze politics wano ku social media wabula ffe twali mu politics behind emyaka mingi nnyo. Kati abakajja mu politics olwaleero yayagala akutwale mu kintu kye ky'amanyi nti kye kituufu n'atagoberera history biki bigenda kubeerawo abo nabo bangi. So njagadde mutegere ebintu bino n'obutamumalira budde olw'ensonga nti obudde tukozesezza kusaamu n'ekitundu mukama bankuumire tuwe obudde olunaku lw'enkya tulabe kigenda buli kimu mukyetegereze. Totta kibe nga tonna kikenenya ndusu. Totta kibe nga tonna kikenenya ki ndusu. Tulinde olunaku lwaleero almost lwaleero tulinde olwaleero lw'enkya nga bukedde bye bagenda okukola. Statement ya president yegenda otuwa ekiddako wabula bw'okwata essimu n'owemula omukulembeze yenna nga ky'omwemulirako tekinnabeerawo onoolivansinga statement yo oba video ogenda ku ending up ng'ogideriitinze. Mukama wankuumire video ewedde tusinkane ku lwokusatu mu open of discussion ngenda bawo essimu wabula mugenda njagala Katonda nyambe enkya ekituukawo president akole post n'abatakoze post akole statement. Ka video kale kale mujja katambuza mujja kaza mugete ekisajja kino kyali alumanyo kya nenga silumanyo nedda. So yebitu mukaba bakome video wedde.